Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo. Yesu Munazaalesi agwanira omwongera engalo. Balamusa mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nembebaza olw'okujja ne Mukama agulumizibwe. Genda mu Bayibuli mu kitabo kya Yoswa. Revive kitegeeza okudda obujja. Kitegeeza okudda obujja. Obulamu bw'obuli bubaddemu ebintu ebikadde byetaaga okwoza n'okuyiwa. Midi singa obungi luli obadde oteekamu ng'oteekamu kita oba mu kikonteyina oba mu kidomola olede nga kirimu ebisejja, kirimu n'ebintu ebyakwatiramu nga byakwata ate nga gwe mw'oteeka ebipya. B'oddira fulasika etali njoze n'oteekamu amata amapya ng'erimu ebisejja, amata ago g'otaddemu gabaaki gakola gatya? Gafa. Ate bw'ogenda mu maaso n'okuganywa amata nga gafudde gakulwaza n'okukulwaza ne gakulumya n'olubuto ne gakulwaza. Obulamu obuli messed up olusi bwe butyo bwe bufaanana nga bulimu kino bulimu kino bulimu kino. Bw'ogezaako okuteekamu ekintu ekirungi ky'otaddemu kyonooneka bwononesi, era ekirungi ekyo ky'otaddemu oba ky'otaddemu kibi bwe kiyonooneka tekifuuka dangerous. Abamu ku mmwe mwali mwebuuza abantu bafuuka batya bannabbi ab'obulimba? Bannabbi ab'obulimba ekibafuula bannabbi ab'obulimba baba tebaazaalibwa nga bakufuuka bannabbi ba bulimba. Tabbu ebeera ku konteyina nti konteyina zaabwe tebaziwaayo kwozebwa. Tebakkiriza Mwoyo Mutukuvu kwoza konteyina zaabwe ezo. Tebawaayo bulamu bwabwe mu kwenenya, kubanga ffenna tumanyi okuyita mu kwenenya konteyina zaffe zitukuzibwa. Ngambako nti amiina. Mwoyo Omutukuvu ayisamu steel wire, n'ayisamu omo, n'ayisamu buli kyetta otuzi, n'amunyunguza n'ayoza konteyina n'etukula. Kibayita okulokoka. Kibayita okola ki? Kibayita okulokoka. Wakati mu kwenenya ebibi byaffe wano nga tuli mu kwenenya tuba mu kwapulayinga sabuni ow'Omwoyo Omutukuvu nga tumugamba taata newaddeyo yoza konteyina gyoze. Mukama nakano nkajjukidde, Mukama nakino nakikola, Mukama nakino kinsonyiwe. Sonyiwa olugambo, sonyiwa akajanja, sonyiwa obulimba, sonyiwa obutemu, sonyiwa ebyo ng'oli wakati mu kwenenya. Omwoyo Omutukuvu awo wennyini ayingizaamu sabbuuni oli ow'omwoyo n'alyoka akuuta na biri byonna ebitalagge ebitalavu ebyazigira ebyakwatira byonna n'ayiwa eri. Ne balyoka nno bajjuzaamu Omwoyo Omutukuvu, ne bajjuzaamu ekigambo kya Katonda mu bulamu bwo. Olwo nno buli ekikuvaamu ne kiba nga kireeta buleesi bulamu. Era abakuwulira nga baganyulwa, abakuwulira nga bazimbibwa, abakuwulira nga balokoka. Nga bw'olagula olagula bulamu, tokolima. Ayawemulanga nga tokyawemula. Bagenda okulya konteyina yemu eyavangamu ebintu ebikyafu, ku luno ng'evaamu ebintu ebituufu, kubanga bagenda ogiteekamu ebituufu, ebikyamu byasooka kuvaamu. Naye bw'oddira omuntu ateenenyeza nga n'obulamu bwe tabuwaddeeyo, ng'alivinga obulamu bwa mirundi ebiri, ng'ali spiritual double standard. Ayina spiritual double standards. N'omuyingizaamu bino eby'omwoyo ng'obiyingiza mu konteyina olede erimu ebisejja. Twagambye konteyina etali njoze bw'oteekamu amata gakola gatya? Gafa bufi. Abaganywako siwuli bwe gamala okufa abaganywako balwala. Kati mu bulamu bw'omwoyo nakyo bwe kityo bwe kyakula. Bw'oddira omuntu atalongosa kikonteyina kye n'oyiwamu ennyiriri za Bayibuli, by'oyiye mwana nga bifa bufi. Era omusiŋŋaana abitabulatabula tasobola na kumanya kaakati luliwa olunyiriri olukola mu ndagaano empya, luliwa olwakolanga mu ndagaano enkadde. Omusiŋŋaana akutte ebyakatonda nga byonna bikozeemu omugoyo n'akatogo. Walabye katogo naddala nga kabyenda nga bakataddemu ate n'ebijanjaalo. Katogo k'ebyenda n'ebijanjaalo kayinza okulwaliza obwereere. Bwe batyo babeera abantu abatabulatabula ekigambo kya Katonda. Omusiŋŋaana agamba nabino ndaba nabino era nabyo biri mu Bayibuli. Bayibuli yegamba nti lwana n'abo abalwana nange. Olwo ayagala kukolima, ayagala kukolimira bantu. Ndaba era nabyo mbisomye mu Bayibuli. Gundi yalina abakazi babiri. Olwo ayagala kuwasa bameka?
ayagala kuwasa babiri atabula ebintu by'endagaano enkadde mu ndagaano empya kubanga konteyina tebasooka kujooza. Ekiddako ebimuvaamu olw'okuba baayiwa ebirungi ne babiyiwa mu bikyamu, ebimuvaamu bitandika okutta abalala. Bannabbi ab'obulimba bwe batyo babeera, bakwata bino ebya Katonda ne bagattamu ebyabwe ebyasiŋŋaanibwa mu bo. Era bona bawulira bayita ba carrots tebabeerawo nti typically babeera basamize nti bambugo zokka nti bali mu masabo. Ba carrot ne Bayibuli bakwata basitula, naye engeri gye baanalayizingamu ekigambo kya Katonda n'engeri gye bakinnyonnyola n'engeri gye bakikozesa n'engeri gye bakyapulayinga n'engeri gye bakitegeera kwegamba baba so confused. Era omusiŋŋaana atabulatabula ebyekisamize ng'ate atabula ebyekisamize ate mu byekirokole, atabula obukatuliki ate mu bulokole, atabula ebyendagaano enkadde mu bulokole, w'otegeera nti ono naalabika karoti. Kama bibazibe nabanyumiza omukyalo omu nabbi gwe twasanga erudda lweyo ekyaggwe eri kyaggwe mu ntooke. Manyinza enjogera byali bibadde ebitabangayo nabyesonyiwa. Ono nabbi yabasa abagendanga ewuwe okusaba, nga bagenda ewuwe okusaba abawa amagezi babeere n'akaliga akali fiziko era nga akabaguza yalina obuliga bwe nga akakuguza bw'ogamba nti olokose, bw'wagamba nga ndi ndokose nga gandi kati ekiddako olina okuba n'akaliga, kubanga Bayibuli eyogera ku kaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Kati gula akaliga ako genda okasibe ewaka mu luggya kabeere awo nga weekali kaliga ka Mukama kajjawo ebibi by'ensi. Kagamba ng'olabanga kino kyayogerako kaliga kiri mu Bayibuli, naye engeri gyakissa mu nkola si ya Bayibuli. Wangi bwe yagiranga n'agamba nti alina n'okubasibira omukono gwa Mukama. Mukono yagusoma mu Bayibuli, mukono gwa Mukama gundi yagwogera Ezekeri, mukono gwa Mukama gwali kunze. Naye kati ye ekigambo akijja eno n'akissa mu nkola, ng'engeri gyakissa mu nkola ya buwangwa. Era kye yakolanga ng'agamba abantu tugenda kuleeterako ne siringi 8 nkusibira omukono gwa Mukama. Bwe waleetanga 8 nga gagenda mu luguudo londeyo amayinja 2, eno enguudo londayo 2 n'eno gyayo 3, ondeetera eccupa, ng'oleeta eccupa leeterako obuso, leeterako obusekeseke obumulimuli obutonotono, ng'obuleeta nga amayinja agasuulamu ni gagamba wandulamu amalusu, ng'ogawandulamu nga gandi kaakati siba tusibe, nga basiba n'obusa ekintu nga kinywera, akisiba n'akinyweza addira eccupa n'agyetolozaako obuti rawundi, nagandi kati gutwale omukono gwa Mukama guno gutwale oguteeke mu kamooli, tewali kirisembera wuwo. Ekigambo mukono gwa Mukama kya Bayibuli, naye engeri gyakikozeseza si yaki kyava kuki konteyina teyayita mu process etukuzibwa. Konteyina bw'eba etukula nabagambye okuyita mu kwenenya, okuyita mu kuwulira ekigambo kya Katonda, ebyo byonna bitulongosa. Bayibuli ekigambo kya Katonda ekiyita mazzi agatunaaza ne gatutukuza. Kati ekigambo kya Katonda kye tuwulira mwe mwenna tulina obulamu obukadde, ndoza mwenna mujjukira tulina obulamu bwe twabeerangamu, tulina bye twakolanga, tulina emize gyatubeerangamu, tulina engeri gye tweyisanga, tulina bye twayogeranga, tulina omuntu waffe ow'edda. Omuntu ono omupya bw'aba anaatukula, ekituleeta wano wolaba we tutudde ku ssaawa eno, ekyokutukula is a process. Wano bolaba tuzze wano tuba tutuze kwonoona budde. Ebigambo abantu bye bawulira, enjiri gye bawulira, essaala ezisabwa, okusibako basiiba, ebyo byonna biyamba konteyina okutukula. Wangi biyamba konteyina, nga konteyina eyo si ndala yeggwe etukula. Kati omwoyo omutukuvu agenda otandika ogiyiwamu ebibye, wamma ddala ng'ebya Setaani byaggwamu dda. Naye ebya Setaani bwe bitasooka kuggwamu ne bayiwamu ebya Katonda efuuka ddiini. Ebya Setaani bwe bitasooka kuggwamu ne bayiwamu ebya Katonda mu bitandika okukola efuuka karoti. Kama bazibe kyovula omuntu yenna nga tannagamba nti njagala kuweereza Mukama, olina okusooka okukakasa nti wamma ddala konteyina yanaazibwa n'ekola etya n'etukuzibwa. Otherwise ndabye abantu bangi abali confused, ndabye bayitirivu abali confused. Ninga bali hali awo alinga ayogera ebya Katonda ate si bya Katonda. Wali omuwala wange omu yatulanga awo, kati yaŋŋamba yakola ekkanisa erudda lweri ebwayisa,
niye tulawo container twali tukyajoza n'ekigambo kya Katonda. Olwagiro okuddamu okulenda Omwoyo Mutukuvu yaŋŋambye manya ngende egindi manya kakati nadde ku Prayer Mountain ate manya ate nendetaka Omwoyo Mutukuvu nannuŋŋamya nonda akapapula kano kankalabeko kapapula ka Bayibuli yalonda olupapula lwa Bayibuli Omwoyo Mutukuvu yalumulaze ku Prayer Mountain abalokole gye babeera wayinza okubulayo olupapula lwa Bayibuli olwagwa ng'Omwoyo Mutukuvu yampadde obubaka buubuno era mbutwala mu Isirayiri yaga buno obubaka bwe bugenda okukyusa Isirayiri buno bugenda kukyusa Isirayiri yonna ne mugamba tugenda kikola nti kugambye mwoyo nabadde ku Prayer Mountain yabumpadde buli wandi buubuno okukebera nga lupapula lwa Bayibuli olwali lwa Ezekieri mmeka nangandi Katonda abumpadde butwala mu Isirayiri nengezaako mukansolinga okumukkakanya manyi oluusi bwe mbeera mugwe eddalu tubakwata bulungi kwegamba tetukulaga nnyo nti wagudde eddalu tukikwata nga gy'oli ntonna gwa ddalu naye maama waliwo olwotutabukako n'osukka Mukama yebazibwe nakanda kunnyonnyola omwana omuwala mugamba naga ndi nkugambye Omwoyo Omutukuvu yaŋŋambye mbutwala Isirayiri bwe bugenda okukyusa eggwanga lyonna erya Isirayiri ekyaddako wano oba yali mukadde Musanje n'amugamba ntwala ku airport ŋŋenda talina passport talina tikiti kati ate ye Musanje teyamanya ayagala nnyo okuyamba abantu modola eyo yamuteeka mu mmoroka ng'avuga ng'akola atya ng'atwala ne Musanje kata bamusibireyo oli ayagala kuyitawo kuyingira mu nnyonyi bamubuuza passport eriwa tagirabanga nako evisa eriwa tagirabako yagandiza ate Mukama akutuma ate nombuza ebya passport Katonda antumye ng'ombuza ebya passport ate Katonda agambye ngende nga tombulira bya visa bambuze visa passport etikiti tabirabako ayagala genda wa olwaddako yafuna akapapula wano yamanyi yakajje akapapula ka magazine nagandi Katonda yampadde omusajja ne mugani Mukama yebazibwe yaliwa najayo ka magazine ne mugamba ali muno nagandi yono mu Isirayiri omulabi yono mu Isirayiri ne mubuuza mwali mulabaganyeko nagandi nedda tetulabaganangako naye Katonda yamumpadde era ngenda Isirayiri nyina okumufuna bannange tubonyebonye n'abalokole ne tuguluba olwo naye okumanya ekyasinga okuneewuunyisa tewaliyo maanyi gabulako bagagoberera ebyo byonna byabangawo ng'alina abamugoberera wabeere mu kyaki ng'alinayo akabiina kuba kalimu abantu 5 oba 6 alina be yatuuzaawo gwe Mukama yaggaana okuddayo okukola tuulaawo gwe Mukama yagamba omusajja gw'olina si wuwo tuulaawo abo ne batuula kwegga buli ddalu libaako abaligoberera teribulwa abagoberezi gwe tuulaawo gwe vaayo w'omusajja Katonda yaggobayo dda gwe naawe tuulaawo ngambayi Mukama Katonda ebintu bino biva ku ki ate oluusi bw'obanga oli ng'omanye okukola spiritual analysis sometimes tabeera entirely nti yabyeyagalidde waliwo emyoyo gye tuyita familiar spirits emyoyo gye gitawaanya nnyo abantu gyogera n'abantu era bw'agamba nti nawulidde eddoboozi bambi aba yawulidde abaako kye yawulidde naye nga kye yawulidde kye kiki ogenda okulya kyagamba kye yawulidde nga tekirayiminga na Bayibuli tekikwatagana byawandiika onomanya nti emyoyo gyayogedde naye nga bwe gyayogera ne Nabbi Muhammad ng'ava erudda lw'eri e Madiina ne gyogera naye n'alowooza naye Katonda yamuyise emyoyo gyogera n'abantu era n'abamu ku mmwe muli bajulizi bange oteeka okuba nga wali olwanaganyeeko nagyo ng'owulira ebirowoozi ebyo abantu abamu bibatawaanyiza ddala si bye nazo okusomesaako njagadde byogerako bwogezi bitawaanyiza ddala abantu abamu olinalyangambye ekkirira ate manya genda ogenda okabye mu butuufu ng'olaba ali under influence alabika waliwo ekimuvuga tayinza kuba nga abyekoza bwekoza naye nga challenge byali byonna byagandi bye byamugambye nga bikontana n'ebyawandiikibwa kubanga ekintu eki ekitalikyuka Omwoyo Omutukuvu tasobola kukontana na byawandiikibwa tasobola era kwotegerera nga tikirabika kati gino myoyo mirala gyegimvuga kwe kugamba ebintu nga byegikugamba bikontana na Bayibuli awo wotegerera nga tikirabika ndika emyoyo egyampamba era egyo ogiroopanga mangu ogireetanga mangu ne tugigobanga obudde bukyali kubanga nze ngirabyeko nga gitawaanya abantu
Nebikwana abantu abalokoka nalokoka nga bambi alina ziru bambi ayagala Mukama ogenda okuddayo mulaba n'omulimu aguleseewo. Ombuzi ala kito kyakola omwoyo yagambye siddayo nenkola ngenda kubuulira njiri ng'omanya gimutandiseeko. Omwoyo yagaana ati abantu okukola nga ne bwe yateeka Adamu mu lusuku Adamu yamuteeka mu lusuku alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Omwoyo ate n'akontana n'okukola abaana n'obaliisa ki? Be waleka mu kyalo bagenda kuyimirirawo batya? Balinze gwe mugagga waabwe. Yenjiri yogamba gyogenda okubuulira otuuke ne China ng'ogibuulira ogenda kutuukayo otanga toyina ssente ng'omwoyo yagamba toddayo n'okola. Sigga nti olina ekkanisa gy'osumba, sigga nti oli bize. Omwoyo yaŋŋambye atya? Yaŋŋambye siddamu n'enkola. Oluganda omu yabiŋŋamba ennaku ezo. Omwoyo yaŋŋambye siddamu n'enkola ngende ku luguudo mbuulire enjiri. Kati ate bwe yamaze naŋŋamba ngende e Masaka ne mugamba Masaka gye bakuzaala naga nti si gye banzaala naye yagambye gye mba ngibuulira. Era bwe ebintu bye nabadde nabyo mu nnyumba wano nabitunze ne ngende Masaka ne nnonya akazigo ne nkapangisa. Nabaddemu n'essuuka mbadde nakasulamu emyezi 3 mu kazigo ako nga mwendi naye kati challenge weevudde ekyokulya ne mugamba ekyaki challenge weevudde ekyokulya. Nogandi ani yagamba ogendeyo? Ani yagamba ogendeyo eyo? Nagandi omwoyo ne mugandi omutayinza kutumayo ate n'akumma emmere. Genda omugamba akuwa emmere. Omwoyo bw'akutumayo alina n'okuwaaki? Alina okuwa emmere. Nagandi edduuka yalirekawo dda lyali awo, manya yali atunda maize brand. Abamulaba kati batusalira omusanga. Abamulabanga ne bagandi abalokole basiriwaza omuntu yali wano ng'akola mirimu gye abalokole be bamusiriwaza. Ebintu ebyo abamu bituvumaganya kubanga abamala okugamba nti asabira wa Bisopo Kiganda baba bakumbalako 100%. Buli lwosiriwala bagamba nze nakola ndya zinda kusiriwaza naye nga saateeka wano kanisa kusiriwaza abantu. Twateeka wano kanisa kugeziwaza abantu. Aliawo tulanga mazeyo emyezi gye nga 6 nga buli kyebamulagira okukola oluganda oba namutuma mulimu ekiwano n'asooka n'abanga akkiriza n'abanga agenda okukola bwe yadanaga nti musumba omwoyo aganye. Nenga ndi kati ono atandikire ddala okwonoonekera ddala mwoyo aganye. Era olutalo wano lwali lwabasumba ku muganda ow'oluganda olina okuddayo ogenda okole noonya omulimu ogukole. Omukazi asitudde obwana bwonna nzanisimanyi nti alina n'omukazi n'abaana. Omukazi asitudde obwana abukubye wano agambye Naalongo mumpe sente z'okulya. Naalongo mumpe sente z'okulya nti ate ezaaki? Bba wange mwamusiriwaliza wano asula wano mu kyaki mumpe sente z'okulya. Abaana bati muganda oluganda buli gy'olina n'abaana eka nga osula wano mu kyaki. Naga nti omwoyo yaŋŋaana okuddayo. Akati omwoyo oyo asiriwaza abantu okutuuka ku ekyo. Omwoyo oyo si mwoyo mutukuvu era omugobanga mu linnya erya Yesu. Oyo okolanga otya? Kasita gamba ekintu kyonna ekikontana n'okwagala kwa Katonda ekikontana ne Bayibuli tegeera nti oyo si mwoyo waani? Wa Mukama. Goba emmandwa ekuve mangu ku mutwe mu linnya erya Yesu. Ebeera mmandwa. Emmandwa ezimu yeefaananyiriza Katonda. Era abantu abamu zibabuzaabuza nnyo agenda nagamba naye singa tekyabadde ba Katonda ate nga nalabye nalabye omukono nga gunkwasa Bayibuli bwe gwamaze kubanze tojja kumbuzaabuza nti omukono bwe gwakwasiza Bayibuli kati olwo Katonda. Njagala okumanya byonna ebyazzeeko byatambudde bitya kasita ndaba Setaani we yeekwese nga ndi kati awaliwo Setaani kubanga ne malayika ow'ekizikiza Bayibuli egamba nti atera okwefaananyiriza malayika w'omusana. Naye ogenda bivuunuka otya bino kubanga nga bwe gambye abantu si be bayita emyoyo gino oluusi. Sometimes gitaking advantage ku bulamu bwo. Sometimes it takes advantage. Kati oba oyagala kale kankubuulire kwekiva. Okusiiba kyekyokulwanyisa eky'omwoyo Katonda kye yatuteerawo. Nga bw'olaba gavumenti bwe yateekawo emmundu nti ze zirwanyisa obumenyi bw'amateeka. Naye ate njagala ojjukire nti n'ababbi nabo bababba tebakwata biti bya muwogo. Nabo bakwata ki? Mundu. Ate si ze baaleeta. Tewali omubbi yagenda e Bulaaya ne yeegulira emmundu n'agiimpotinga wano n'aga nti eyo nze nagyereetera. Naye ate ababbi bonna balina emmundu mu ngalo. Kati ekibuuzo baazijjawa? Babba ku ziri ezaali eza gavumenti kwe babba.
nabo ne bakola emirimu gyabwe. Ganda ekyo nkitegedde. N'okusiiba bwe kutyo, okusiiba ly'ekkubo Katonda lye yatuteerawo erikutranslatinga ne likuyingiza mu nsi y'omwoyo, no stepping into the spiritual world. Wabula mu spiritual world olina okwegendereza. Katonda yekka si asiŋŋaanibwayo, ne dayimoni ne Satan asiŋŋaanibwawa, naye ali mu spiritual world era naye gy'asiŋŋaanibwa. Ekitegeeza nti okutuuka obutuusi mu spiritual world tekitegeeza nti olutuuse wa Katonda. Oba tonnatuuka. Olina okusigala nga weetegereza round about yeeriwa n'ekkubo erigende wa Katonda lyeririwa. Wali abangoberera? Ku round about, bw'otuuka ku round about ekibuye oba tonnatuuka Masaka. Wabula oba otuuse ku round about we basalirawo nti ogenda Makindye oba Ntebe oba Masaka. Ku round about. Therefore, kikakatako okusigala ng'otunula. Togambye engeri gye ntuuse kati ku round about kanzibirize. Waliwo amakubo gawerako. Tewaliwo eryo lyokka lyokka erigenda gy'olaga. N'eritagenda gy'olaga nalyo liri awo ku round about. Okusiiba kukuyamba stepping into the spiritual world. Nti omuntu ow'omubiri akakkana amaanyi ge, omuntu ow'omwoyo n'abeera activated ne yeesonseka mu spiritual world. Neerindako bw'amala okuyingira mu spiritual world akola atyo kakasa ng'akutte street egende wa Katonda. Wangi okakasa otya nti nekkubo ly'enkuti erigende wa Katonda. Essimu gy'olina mu ngalo ogiraba essimu? Essimu eno eriko ennamba eziwerako. Essimu eno it has so many digits. Erina gye bayita keyboard. Essimu eno 1 2 3 4 nterako keyboard eyo 1 2 3 4 5 6 what kuliko ne bu plus kuliko ne bu hash kwene essimu. Kikukakatako ng'ogenda ogikuba okwetegereza obulungi namba ki gy'onyize era ani gw'oyagala okukubira. Bw'omala okutegera gw'oyagala okukubira ku ssimu eno ekiddako kwe kumanya ali ludda wa. Bw'otegera gy'ali otegera bw'onookuba. Bw'aba ali mu Uganda weetaaga just 07 biki nga yamugenzeeko dda. Kyokka ate bw'aba nga ali Bungereza wandyetagisa okusookako plus 4 n'olyoka oteekako ennamba ezimukwatako. Zino ezisooka ziyamba ssimu kufuluma Uganda. Ate bw'efuluma Uganda egende Bungereza, ereme egenda Australia, ereme egenda China. Bw'ebeera ye China waliwo code number ezigenda wa? Mungoberere. Waliwo code number ezigenda wa? Code number ezigenda China si zigenda Japan. Code number ezigenda Japan si zigenda mu America. Buli nsi ne code number yaayo. N'olyoka onyigako ezooli bw'oyagala okukubira. Tolaba nga waliwo kubwegendereza ng'onyiga ennamba zino. Osobola okutunula ebbali ng'oli muzinyiga? Oyinza okugira obugizi bw'oti? Kandabe nagaddi ono. Otegedde otya ng'onyizeza nagaddia? Olaba essimu bw'ogenda ewalala. Oli alyoka akugambirawo nti rongo nnamba naye nga ne ssente zaakoze zitya? Olaba bwe weetaaga attention. Yolaba bw'emala okuyita mb'olina n'okuyita oli agikutte n'omugamba hallo. Olaba awo wonna wonna bwe waliwo number 1 attention. Number 2 waliwo n'okukakasa nti owuliriza nnyo. Okukakasa nti gw'obadde ayagala agikwate yagikutte. Ani awulira ngambeko nti amiina. N'okusiiba bwe kutyo bwe kwakula nti bw'omala okusiiba kiri kye twagambye dda nti oyingidde mu spiritual world. Ekiddako kakasa nti osaba. Weeyanjule bw'ozze mu spiritual world obadde olaga wa? Ogenda wa? Kati abamu ku mwesibu gye mukola musiiba naye obudde obusaba ne bubabula. Obudde ne bubula naye nga okusiiba ekisiibo kyo kikkalanga. Naye nga obudde obusaba ate bwakoze butya? Olwo n'ensobi gy'oba weekoze yeeno nti mu spiritual world otuuseeyo naye oli ku round about.
kati ate waliwo abatembeeyi ab'omwoyo bali awo ku roundabout bagamba kwata lino balaba anti oli awo ozembeeya bagamba eno wakola dde eno badayimoni nabo tebali wala bagamba dde eno. Oteeka ogendayo nga gy'oyagala ogenda omanyiyo. Wali ogenzeeko mu kifo nga olina gw'oyagala oggulako naye ng'olina n'abalala abakulya obubi. Wano nga gw'olwokuba wagenze nga gw'oyagala oggulako omumanyi bonna n'oyitako bayite bw'oti n'olalambala ogende ogule ku nakyejwe gw'otera okugulako. Ensi y'omwo naye bw'etyo bwe yakula nti oteeka okugenda nga gy'ogenderedde okola otya omanyiyo. Oteeka okuyingira mu kisiba ng'onofunayo akadde akasaba ne weeyanjula mu maaso ga Katonda n'ogamba Mukama luno olunaku nduwaddeyo nduweereddeyo gwe Katonda gwe ayatonda eggulu n'ensi mu linnya lya olwo oli ku koodi namba onyiga odayo olinga olwo onyiga ennambaazi. Katonda gwe atonda eggulu n'ensi mu nnaku luno oba mu nnaku zino nga nziwaddeyo nga ndi mu kkunoonya nga nnoonya amaaso go. Ayi Mukama Katonda ompulire ogulewo omukutu wakati wange naawe layini eberenga egguddwawo ompulire ayi Mukama. Kama ibazwe bikula Bayibuli yo mu Nehemiya. Waliwo alabye Nehemiya ku speed essula 2 ate nga nalusoma ku speed. Nehemiya chapter 2. Nehemiya essula 2 essula esooka olunyiri lwakubiri. Essula esooka lwakubiri. Essula esooka olunyiri lwakubiri. Soma ngo yangwa nnyo. How do you communicate to God? Naddala ng'oyingidde mu mbeera ez'okwewombeeka, embeera ez'okusaba n'okusiiba nga by'okommunicate ng'owulira bya ddala era nga gy'oliko ensonga nkulu ddala era ng'oyagala Katonda akuwulire. How do you effectively communicate to God? Soma tuwulire. Nehemiya essula esooka olunyiri lwokubiri. Wagamba nti Kanani omu ku baganda bange najja ye n'abasajja abamu abaava mu Yuda ne bambuuza ebigambo by'Abayudaaya abaawona abaali basigadde mu busibe n'ebigambo bya Yerusaalemi. Ne baŋŋamba nti ekitundu ekifisseewo abasigadde mu busibe eyo mu ssaza balabye ennaku nnyingi n'okuvumibwa mu bbugwe wa Yerusaalemi amenyesemenyese n'emiryango gyakyo gyokeddwa omuliro. Awo olwatuuka bwe nawulira ebigambo ebyo ne ntuula ne nkaaba amaziga ne nakuwalira ennaku ezimu ne nsiiba ne nsaba mu maaso ga Katonda. Akoze atya? Bw'amaze okunakuwala n'asiiba n'asaba. Kunakuwala, kusiiba, kusaba. Genda mu maaso. Nensiiba nensaba mu maaso ga Katonda w'eggulu. Ne njogera nti nkwegayiridde ayi Mukama Katonda w'eggulu. Omulya bw'anyiga ennamba. Omulya takomye ku kunakuwala naye asiibye. Takomye ku kusaba, takomye ku kusiiba naye n'okusaba akoze atya? Asabye. Akoze atya? Asaba. Soko yimireko awo. Lwaki asaba? Edda ennyo mmwe abamu ku mmwe bino temwabiwulira naye edda nga tebanaleeta radio za FM, nga tebanaleeta channel eza FM, wabangawo radio Uganda. Kakati radio Uganda nga tebanaleeta FM, ffenna gye twadipendingangako era teyabeerangako lulimi lumu. Twagabananga ngabane ku makya ggwanga ddala, mid morning ggwanga ddala lulimi lulala, mu afternoon lulimi lulala, kwiganga ekyusa ennimi olugubala, lunyankole, lunyolo, lutoolo, byonna byabangawo nga mugigabana mu time zones nga bwe zizze. Radio Uganda yalina monopoly olw'okuba yaliwo yokka ng'erina n'eddembe ku ssaawa we ziwera omwenda nga bagizikizanga gwe obwanga ogitaddeko ng'eri awo wagenda ng'okuwulira ng'oli agamba abatuwuliriza abawuliza baffe akadde kano katutuuse kakuwummulamu era tuwummuddemu tunadda ate ne twongera obbaweereza. Bwe wagirekangako ng'ogenda okuwulira ng'egira akantu nga bagigaddewo
bagizikizizza onookola ki onootegeeriwo endala yeriwo yokka kale no wabanga olina okugumiikiriza essaawa eyo namba nga balinda kyuma kyabwe kuwola transmitter ewole yaddangako ku ssaawa 11 bwe wabanga wagerabiddeko nga tewagijjeeko wagenda ng'okulira ng'akantu kagira olwekomyewo abaana nabagamba lwaki timwaggyeko leediyo obwedde nnyo era amanda nkulira ekirala ekyaliwo bwe gutyo bwe gwabanga n'ekiro ku ssaawa 6 ogw'ekiro baabanga balina ogizikiza radio Uganda bagizikizanga ku 6 bwe wagiteekangako n'ogirekako otulo ne tukutwala ng'obadde olina byokyawulira ku ssaawa 5 otulo ne tukutwala ne zingira 6 ng'otulo tukututte wangi radio nabali nga bagizikiza kyokka nga ate gwe eyiyo wano receiver togizikizizza wagenda ng'okuzuukuka ekiro ku ssaawa nga 9 ogw'ekiro leediyo gye waleseeko ng'eyogera Luganda yabanga ng'eyogera Luwarabu bameka bakiwulirako ekyo yabanga eyogera Luwarabu era lwatera kuvanga eyo Sudaani mu SPLA leediyo gye yavanga kyano gye yavanga nejja neetuula wali kuba bali bazikizizza eyaabwe kati nga kyano eva gyevudde neetuulawo ndowooza n'ennaku zino ekintu ky'engeri ng'eyo gyekiri ku FM ezimu waliwo yaŋŋamba nti ne Kingdom FM bwe bayazikidde transmitter yaayo KFM ejja wali ewabadde Kingdom neetuulawo neeyogererawo ewambawo eddira wali eno webadde yogerera neetuulawo kati nze ekyo natandika okiwulira ku mulembe gwa radio Uganda wazuukuka ng'ekiro radio gye walese nga yabadde radio Uganda wagisinga nga eriko Luwarabu nogamba ye ate radio yagenzeemu etya Oluwarabu eno olwo n'olyoka otegeera kukebera ku ssaawa nogamba bagizikizizza bwe bagizikizizza Oluwarabu ne luyingirawo ensi y'omwoyo nayo bwetyo bwe yakula nti ekiteekwa okugendawo bwe kitagendawo ekirala kiyingirawo ne kiwambawo singa oteekako bwoti switch bwe pa n'oteekako bwoti switch naye ngeri baazikizza transmitter osingana kyano ndala nga yeeyogererawo okusiba we kutube kwakula nti singa otandika okusiiba n'ogamba ngenze mu kusiiba obudde obusaba ne bukubula weegendereze nnyo Oluwarabu lwaliyogererawo weegendeze kyano gy'otaagendedde wandigikwata ate kuba waswitchinze doli mu nsi ya mwoyo antena kati eri mu kusika buli ekirinaanyeewo okusiiba kubanga kuraisinga antena obanga bw'osika antena bwoti n'ogisika kwe kusiiba kati antena ewammanta n'esika ebirinaanyeewo kyenvudde nkuwa amagezi buli lw'oyingiranga mu kusiiba ate n'okusaba tokwerabiranga kama yebazibwe otherwise bw'onookwerabira okusaba ojja kuba nga ali mu swawumu ojja kuba nga ali mu hunger strike ojja kuba nga ali mu kisibo ky'abasiraamu ono atugambye bwe yanakuwala nga bamubulidde ebyewaabwe ekyaddako kwali kusaba ekyokubiri n'akola atya n'asiiba katumulira ebigambo byakozesa ng'asaba nyabo bitulage abantu bategeere nkola ntya nga nasiibye bwe mba nsaba ntya njogera biki olwokutaano nenjogera nti nkwegayiridde ayi Mukama Katonda w'eggulu Katonda omukulu ow'entiisa akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata ebiragiro bye okutuukwo kuwulire nno omuwulira bw'amwadressinga owulira bw'adressinga Katonda owulira bw'ayogera ne Katonda kati gwagamba olwo ali mu kwereminatinga powers zino zonna endala sources zino zonna endala supplies zonna endala ezibadde zigenda omusupply nga tayagala kati ali kwani Katonda atuninze wa Katonda gwagamba era ne byasuubira abisuubira kuva wa Katonda gwayagala awulire essaala ye n'okwanukulwa kwonna ayagala kuva ewa eri Mukama wa Katonda si walala
amugamba okutuuka okole kutya okutuuka okuwulire nno n'amaaso go gazibuke mpulira owulire okusaba kw'omuddu wo kwe nsaba mu maaso go omuwulira bw'akola endagaano ne Katonda mu kusaba kwe omuwulira bw'ateekateeka ground kwagenda okusabira omuwulira bw'agilevolinga omulaba bw'ateekateeka channel omugenda okuyita essaala ze zonna mu sizoni eyo amugambye atya agambye atya Katonda n'amaaso go gazibuke owulire okusaba kw'omuddu wo kwe nsaba mu maaso go mu biro bino emisana n'ekiro omuwulira bw'alagaana ne Katonda he's trying to agree with God amugamba Mukama ndeese okusaba n'okusiiba naye taata ompulirize saagala kusiibira bwereere saagala kwerekanyiza bwere njagala bwensaba obeerenga n'okumpulira okola otya sikyabawulira obeerenga okola otya saagala kweyogeza njagala Mukama obeerenga ompadde attention nga buli kigambo kyange kyendeeta gy'oli okiwulira amiina saagala mizimu kumpa answers saagala mizimu kundabikira bw'wabaawo ekindabikira njagala abeere ggwe amiina bw'wabaawo eddoboozi lyempulira njagala libeere eddoboozi lyo saagala mizimu kwogera nange olaba bw'ali mu kusaawawo asaawa mu nsi y'omwoyo ali mu kusaawawo waleme kubaawo yadde emmese yadde omunya yadde omusota ogwekweseewo amiina ali mu kunuyirira abawarabu abaswahili abawarabu bakita kunuyirira ali mu kunuyirira ali mu gamba Katonda ndisewo nzija naye nzize gy'oli ebigambo byange bibeere gy'oli ate waleme kubaawo ekigambo ekigwa ku ttaka bwe mbyogera byonna biwulikike emisana n'ekiro olw'abaana ba Isirayiri luddemu olwo gye lutandikira olunyiriri lwennyini okutuuka okuwulire nno n'amaaso go gazibuke owulire okusaba kw'omuddu wo kwe nsaba mu maaso go mu biro bino emisana n'ekiro kaddemu ako muki mu biro bino siwulira muki mu biro bino si mu ssaawa eno si mu ddakiika zino mu biro bino kitegeeza okusaba n'okusiiba kwe byali bigendagenda nga bya bunaku buweraawerako naye nga naawulira gy'ava alina okusima omusingi ng'atandika aga nti okusaba kwange kuwulirwe okutuuka kuwulire mu biro bino he has committed and dedicated some days before God naye awulira ayagala channel eberenga egguddwawo he want a channel through which he can communicate ayagala okukakasa ndi bw'ayogera na Katonda sina dayimoni amiina mu biro bino okutuuka okuwulire nno n'amaaso go gazibuke owulire okusaba kw'omuddu wo kwe nsaba mu maaso go mu biro bino emisana n'ekiro olw'abaana ba Isirayiri programu agimuwadde awadde Katonda programu olw'abaana ba Isirayiri abaddu bo n'ekyasabira kikyali mu kyanjula mumpulira n'ekimututeyo kikyakyogera awadde Katonda programu amugambye okutuuka okuwulire mu biro bino kwengenda okusaba emisana okusaba kwengenda okusaba kuwulikike kwengenda okusaba emisana n'ekiro kino kyengenda okusabira olw'abaana ba Isirayiri abaakwonoona oba twakwonoona n'ensonga sabjekiti agyogedde olw'abaana ba Isirayiri abaddu bo nga njatula ebibi eby'abaana ba Isirayiri bye twakwonoona oyo intercessor bw'aba intercessor nga mwegayirize ye bw'aba ayogera bw'atyo bw'ayogera tagama ndi ebibi gundi byakwonoona agamba byetwa akyegattamu ako ndika kusomesa olulala weewaawo nze n'ennyumba ya kitange twayonoona twakola eby'obukyamu ennyo gy'oli so tetwakwata biragiro newankubadde amateeka newankubadde emisango bye walagira omuddu wo Musa nkwegayiridde ejjukira ekigambo kye walagira omuddu wo Musa ng'oyogera nti bwe munaasobyanga n'abasaasaanyizanga ddala naye bwe munaakomangawo gye ndi ne mukwatanga ebiragiro byange ne mubikolanga newankubadde nga bammwe abaagobebwa newankubadde nga abammwe abaagobebwa nga banaabanga ku nkomerero y'eggulu ne bwe banaabanga ku nkomerero y'eggulu nja bakomyangawo naye nnaakuŋŋaanyanga okubaggyayo ne mbaleetanga mu kifo kye nneeroboza okutuuza omwo erinnya lyange
kale bano be baddu bo eri abantu bo be wanunula n'obuyinza bwo obungi n'omukono gwo ogw'amaanyi. Ayi Mukama nkwegayiridde okutuukwo okuwulire. Okutuuka okukole ki? Kuwulire. Amuzeemu amwegayirire okutuuka okuwulire nneme kusabira bwereere. Okutuuka okuwulire nno okusaba kw'omuddu wo n'okusaba kw'abaddu bo abasanyuka okutya erinnya lyo. Owe omuddu wo omukisa leero omuwe okusaasira mu maaso g'omusajja ono. Obanga ayogera eri kabaka, obanga bw'osoma speech eri kabaka, Katonda naye kabaka. Era nali musenero ne bw'okoma ne bw'osooka n'oyimirira, ne bw'osooka n'oyimirira oba okuba engalo zikubire ddala. Kaakati bassebo ne bannyabo nze mbuuza mu kulaba kwammwe, bwe tuba twogera ne Katonda kisoboka okubeera organized? Bangi nsobola okuba nga nzijudde omwoyo naye ate wa Katonda ne nsoundinga nga ndi organized, nga n'ebigambo byange bisengeke bulungi nnyo nga bwe mbiwulidde. That was somebody's prayer, by the way. Can I be spirit filled? Nga nzijudde omwoyo nga nzize kusaba wa Katonda. Can I sound like I am addressing a dignitary oba His Excellency oba Your Majesty, His Majesty the King? Nsobola okuwulikika nga ayogera n'omuntu omukulu? Kisoboka? Kubanga abapentekooti abamu batulowoozesa nti bw'ojjula omwoyo toddayo kutegeera, tobeera na order, obeerawo ng'olinga mulalula ne bw'oba osaba weekyangacanga bwekyanzi buli kintu kyonna ogwamu kigwe. Katonda nyine oyogera naye nga olinga tayogera na Katonda. Sigamba nti oli mu nnimi oyogera ogezaako okwogera Luganda oba Lunyankole oba Lusoga, naye Katonda agenda okulya nga takyakutegeera, ng'omulika ayi Katonda 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 ayi Katonda 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 ayi Katonda Katonda China Katonda China Katonda China Katonda China Katonda China ayi Katonda China ompuli ayi Katonda China Katonda noyagala omukuba ekikonde. Sometimes tomanyirirwa olina kuboggola, tomanyirirwa oteekwa. Bakugamba kuboggolera mizimu, sometimes Katonda nyini gwoboggolera. Bagamba kuboggolera nga mizimu naye olusolemera n'okwawula nti kati ndi mu katundu ki? Ndi mu katundu ka kuboggolera mizimu, ndi mu kwogera na kabaka. Mukama Katonda gwe ayi Katonda kama okikole kwa Mukama Katonda gandi musajja anankuba ekikonde eky'obwereere. Katonda nga buli kaseera ali mu kwewoma bwewome, oleeta eŋŋumi n'agirana nga omulokole adda ankubye. Olaba kitaawo ow'oku nsi toyinza genda musaba kibanja oba n'ogenda musaba school fees n'omugamba nti balize taata omanyi kakati nze school fees kati school fees andani abapentekooti ebintu ebyo mwabikoppawa, ebintu nga mwabitegeera bubi. Katonda kina konakita Katonda kina ngalika Katonda kana hayi kakonda Katonda nawuliza naga nti ayita kondakita ayitani Katonda gandi baba mu obutunda ayagala Katonda n'agamba ayagala kwogera ki nga sikiwulira dakiikaaga nekyoyogera kyalemedde mukamwa. Hayi Mukama naga nti ayagala kwogera ki? Katonda n'atuma malayika ndi musemberera owulire ayagala kwogera ki? Nze siwulira. Malayika semberawo ga bulyeri ayagala kwogera ki? Katonda ne malayika n'agira nagandi abadde ankubye oli. Obulusi ne buvulula, obulusi ne buyiika eno, obulusi obula ne buyiika eno, abo munogwa ne wegalanjula ne baleeta akaleesu ate batandika okusiba ng'olinga aliko emmandwa. Lwaki ebigambo bimwogerebwa Katonda tebiwulikika? Ebya Nekemiya nga tobiwulidde ne badde Saala.
He could even write it down, by the way. Some of you make us to think nti mwe mujjula omwoyo mbugwe toddayo kutegeera mbutobeera mu control yo anymore. Mune byeyogera goba tobimanyi. Ebintu mwabitegeera bubi. Mukkirize tubitereeze mu linnya erya Yesu. Gwe naawe singa obadde gwe nga badde mwana wo najja alina byakusaba n'atandika ku adressinga module bwagira n'aboggola n'afuguma ebintu mwabitegeera mutya? Gwoyinza okugumikiza omwana wa kusaba module eyo? Bagamba okuboggola tebakunnyonnyola. Bw'oba oboggola oboggolera ki? Bw'oba oboggola boggolera Setaani. Bw'otuuka Katonda yogera naye ng'ayogera n'ow'ekitiibwa, yogera naye ng'ayogera ne kabaka. Sengeka ensonga z'emu ku emu ate zitegerekeke naye okusinga obudde Katonda. Gwe oli mulalu. Tegeera bagamba mukayukirenga Setaani naye anaakolanga atya? Naye Katonda babagambako muboggolerenga. Naye Katonda bw'omutuukako naye mukole ki? Naye nga si bye mukola. Wano nga nabawadde opportunity wano okusaba tosobola kwewuunya. Abantu tebalina njawulo wakati wa kusaba nakati wa kugoba Setaani. Byonna bifaanagana. Kama ibazibwe. Bayibuli egamba nti musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Muyige okusaba obulungi. Jangu ng'oli organized wa Katonda. Jangu ng'oli organized wa Katonda. If you don't know what to say, don't say it. Keep quiet. Yimba. Kola gwa kuyimba sinza paka nga Mukama akwadde ebyokwogera. Togamba nti kanjira njogera aba musabala okusaba leero kati bwe mwajjirwa ate okwogera ennimi sizinaako mutawaana ennimi size njogerako naye aba mwe mwajjirwa okwogera ennimi muza abusinga. Eno olowooza bintu byo birala, eno oli mu nnimi kyokka eno olowooza ku bintu birala zakuratapasiterere mondaka eno olowooza awo ensawo n'enjijjayo awo njagitwala mazigabara kanagana yabayaaye bano kawanagana yabayaaye bano. Beera organized buli lwojja mu maaso ga Katonda. Era ku mulundi guno gwokka ogenda kusaba essaala nga zikwatayo mu linnya erya Yesu. Yimirira. Ku mulundi guno gwokka njagala oteeke emikono waggulu. Katonda akuwulire ng'omunnyonnyola ensonga ng'olinga gy'oli nti waziwandiise. Katonda ffe gwayinza bwenna tuzze mu maaso go nga tukuwadde ekitiibwa n'ettendo. Twagala okukwebaza kubanga oli Katonda omulungi. Twagala okwebaza kubanga oleeta oda mu nnyumba yo. Era Mukama oleese oda. Neno oda tugisanyukidde taata gy'oleeta wakati mu ssaala zaffe kubanga bangi ku ffe ebintu twabikwata bubi twabitegeera bubi kyetuva tubikola obulala. Twenenya olwaleero olw'ebintu bye twategeera obubi olw'ebintu bye twategeera obulala. Ku mulundi guno Mukama owulire essaala zaffe sebokkirize saddaaka zaffe ez'okusiiba kwaffe saddaaka ez'okusaba kwaffe Mukama zikkirize taata nannyini gunanyi lwinza owulire ensonga zaffe ze twanjula mu maaso go otudduukirire Mukama ogolole omukono gwo ogulokola otulokole matigga gonna ge tulimu mu bubi bwonna bwe tulimu osasule amabanja gaffe agatwetoolodde onyaagalwadde agali mu makkati gaffe okubira abalabe baffe Mukama naddala Setaani n'emizimu gye Mukama ffe nga n'okutunulayo tetutunudde otuwangulire buli ekibadde kyetegese otuwangula ozibe buli bunya omulabe bw'abadde atusimidde gwe Katonda ataasa gwoba otutaasa Katonda adduukirira gwoba otudduukirira Katonda ayamba gwoba otuyamba Katonda alaga ekisa gwoba otulaga ekisa Katonda gwe Mukama tuteekeko omukono gwo amaanyi go leka gabeerewo ng'onunula abantu bo ekisa kyo leka kirabike ekitiibwa kyo leka kirabike omukono gwo leka gulabike gwe Mukama nunula beetaaga okununulibwa taasa beetaaga okutaasibwa yamba beetaaga okuyambibwa dduukirira beetaaga okudduukirirwa wulire essaala ya buli musajja na buli mukazi gy'atadde mu maaso go amaaso go gawulire Mukama gatunule n'amatu go gawulire okusaba kwaffe gwe Katonda mu sizoni eno mu nnaku zino nga tuli mu kwegayirira era nga tuli mu kusaba gwe taata yamba Mukama ng'abaana bo taata yamba abantu bo taata dduukirira abantu bo taata lokola abantu bo taata taasa abantu bo kola eby'ekitalo mu makati gaffe
kola ebyamagero mu makkati gaffe. Ssebo ogoba okikola, ssebo ogoba onunula, ssebo ogoba owonya, ssebo ogoba otaasa, ssebo ogoba odduukirira mu linnya erisinga amannya gonna, erinnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amiina, 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 amiina Mukama.